abavubuka tugenda mu 2025 tugenda mu 2026 eje emyaka mu bannabyabufuzi kati jasembere n'okusinga betwesunga Vision Night 2025 ne 2026 mu bannabyabufuzi je giri ku meza yeti bayina baana baabwe mu nyumba zaabwe bagenda kuteeka ku front line naka bagenda kuteeka bavubuka abazalibwa abalala naye oluvannyuma lw'okuba nti abavubuka bafudde bangi bamenyese bangi amagulu bafiiriddwa future bafiiriddwa obulamu abasajja bakulu nga baga nti ndoye ndowooza ondabye otuula awo banyongeremu kasa abavubuka bagugumuka mu Kenya ne beekalakaasa olw'etteeka eteeka musajja mukulu Ruto n'akankanamu n'agamba tajja design omanyi oyo talinga waawano ono waawano bamuyita Jeno tebamuyita buyisi ye Jeno Yoweri Kaguta Museveni bw'omunyiza nga ayongerako amannya amalala Lwembo gw'enjula Kibuhabulwa buuza abasuubuzi abagenda ekololo guno mwaka mugwerabidde ndowooza bagendayo mbunno tebagenda kusasula babiyita batya syphilis influence anji efreeze kyonna kye kiri ne batuukayo ne bataakaka ani atayogera ekololo abeera Ruto ndowooza yandivuddeyo nga n'empala zisudde awo musajja mukulu naye paati ye neetuuka n'abagamba abakulu temukangakanga tekiyita na mu birowoozo byammwe ekyokunkangakanga Freeze yavaawo oba weeri abamanyi nti weeri wanika omukono gwo ebigambo nga byali bingi nali manyeeko myekololo Jeno abajeno Ruto bamugamba etteeka tebalyagala teyali sayininga n'agambye beeranga updated with current affairs kubanga bw'otobeera updated nga weesirwazamba oli mulokole Katonda yabyumanyira ojja kulinnya ennyonyi bajja okuvuga emmotoka ogenda ogwe Kenya nga wakyankalanye bakutte nga gwasoose n'okusooka buli lunaku oteeka okakasanga nti okedde kuwuliriza Soloti laba Soloti TV ku makya otegere ebiri embaala ebiri ekaseese ebiri luddawa Soloti ekeera ne investinga okutegeeza eggwanga lyonna n'ensi yonna be informed munange Ruto ngeteeka atyo designinga ery'emisolo ate nga gizimba ggwanga nga bagandika ate tulemeddeko olina okuvaako. When you give the devil an inch, he takes a whole acre. Kati awo abasajja bakulu bana batateeka mu baana baabwe abavubuka we bafiira kyena nabe Kenya amazima ga Katonda gwe gwasooka okukiraba omuntu nga bamukuba tiya gas n'asigadde wansi naye n'amuyola n'amunywa oba baali babadde ki omuntu nga bamukuba tiya gas naye n'ayiisa obuyiisi wansi awo naye amuyolawo n'amunywa bunywi n'asigala nga nja kati ogenda mubukola oti kati awo ndowooza abakulu obusimu bwe buvugira halo okwekalakasa kunoze oba twongeremu wali wamugambira nti jangu tutuule nga bajjayo masuuti gaabwe batuula ne bagabana kye bagabanye oddamu okubalabako nga bamidde ku wankaaki wa State House ababadde abalabe n'abalabe nga bategereganye dda nga gwakaanako kati kamulekwa. Tugenda mu 2025 2026 buli muvubuka beeramu amagezi. Abantu bana basinga obungi abalwana bakadde bo tebasobola na bibeeramu. Kati abasajja babiri bali mu kumalawo nsi nga buli omu talina kyabadde. In fact omu kubonza antiisa n'okuntiisa bamuyita Putin. Ani amanyi mukyala we bw'afaanana? Ani amanyi mukyala wa Putin bw'afaanana?
president wa Russia Vladimir Putin ani amanyi mukyalo bwafaanana ani amanyi abaana be bafaanana tebakulaga mwana tebakulaga mukyala akati nga be pima bifuba ne Zelensky owa Ukraine bafunye ebirabo bya Christmas bya bavubuka kufa ku Christmas Putin yaweereza ekirabo kya Christmas mu Ukraine ne bakuba abavubuka omwendo gwe batubulira gubasigwe gubafa bangi bafiira ddala nga abantu babiri beeraga eryanyi nga mubekika kyabwe temulimu n'omu bwati abirimu era bw'oba oyagala visa ya Ukraine weeri visa to Ukraine visa to Russia sirowooza nti enzibu naye abo bajja kumala beesootinge kubanga Donald Trump agenda kulayira mu January nga 2 tegukyawera mwezi bw'anaamala okulayira yagamba olutala agenda dusirisa atya agenda kutuuza abakulu aba Putin yakkiriza nti Trump kyayogera kijja kutuukirira ne Zelensky yakkiriza nti Trump kyayogera kijja kutuukirira naye abafudde banaazuukira ddabu mbuuza munno abafudde banaazuukira but it is our prayer that they stop the war so that unnecessary death stops.